Ffe omulungi wa STV nkubuuzaako ne nkugamba nti wasuzeeyo tyanno gyebale gyonna gy'otandise gy'olunaku olwaleero. Nze omukookyi Ronald Ssenvuma, leero ziri ennaku z'omwezi 16 mwezi ogw'omukaaga omwaka 2022 lunaku lwakuna. Tugenda kuba tutunuulira ensonga ez'enjawulo mu byafaayo by'olunaku olwaleero bye nkuleetedde by'otateekeddwa kusubwa ye mwami Tamale Mirundi Yozefu. Bingi ebimwogerwako, bingi olugendo lwe luwanvu nnyo ddala nnyo. Kaakati wakati w'omwaka ogwa 1960 n'omwaka ogwa 1964 gy'emyaka nga 58 egiyise, tekuliiko lunaku oba nnaku za mwezi ntuufu olunaku olwo omwami Tamale Mirundi lwe yatonnya ku nsi. Kaakati bwe lwali bwe luti, yazaalibwa mu kitundu eri eky'Erakai District ku kyalo Matale, era nga obulamu bwe bwonna obw'okusoma olugendo lwe olwa primary lwo teyalubeerako nnyo kiri awo, era teruliiko nnyo mu byafaayo bye, wabula olugendo lwe olwogerwako mu mawulire gonna yalutandikira mu Lubiri Secondary School ayo mu mwaka ogwa 1980, era ng'eno yasomerayo ebbanga eryawera. Bwe yamaliza n'agenda e Makerere University, ng'eno yakonolayo bachelor's degree in mass communication, n'ayongerayo emisomo gye n'agenda ku master's degree in communication, eyo nno gye yakonola era ku Makerere University. Wabula Tamale Mirundi ono mu mwaka gwe gumu yatandikawo ng'amaze ebyemirimu gye oba eby'ebitabo bye, n'agenda okuba nga atandika okukakala by'egyo gye yasomerera, era nga yeegatta ku lupapula lw'amawulire olwa munno. Ennono yakolerayo ebbanga eryawera, wabula yamaliriza talina kyajjeeyo, yafunayo byabyanswa n'agamba nti ntayi awanyuwaawo kantandikewo nange ebyange. Eno yafundikira atandiseewo olupapula olwa The Reporter oba The Report, n'akolayo n'olupapula olwa The Voice. Kyokka gye byaggweera eyo mwaka ogwa 1998 nga mpawo kyafunye yakootakoota mu Galumonde olw'ensonga nti kampuni ze zombi ezo era zamaliriza tezirina kyezifunye. Tamale Mirundi ono akoledde gavumenti eno eriko ebirungi ebitagambika, era ng'agimazemu ebbanga lya myaka 12 nga ye muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'amawulire, era mutangaza bingi nnyo ebiba birina okukolebwa. Akaseera nno akayiseewo akawera, Tamale Mirundi yaliko ku Radio Star n'ategeeza nga bw'alina abaana 48 mu bakyala ab'enjawulo, era ng'abaana 15 ku bano bo baamaliriza dda emisomo gyabwe, era n'ategeeza nti ye mu mwaka ogwa 1981 lwe yafuna omwana we asookera ddala, ng'onno yamuzaala mu muyizi munne, yamutika olubuto nga bakyali ku ssomero wali erya Lubiri Secondary, n'amuwa omwana asookera ddala. Onno ye Tamale Mirundi. Ku ludda olw'enzikiriza, Tamale Mirundi akyogera lunye n'agamba nti ye ewa Katonda aliyo kitono nnyo, era oludda olusinga obungi akkiririza mu nnono ye ey'ekinnansi. Tamale Mirundi nno olugendo lwe bwe ntandika okulunyumya, tuyinza okutambula ne tutuuka ekkooki ne tutuuka n'okudda nga tukyali ku Tamale Mirundi, wabula kkiriza nkusunireyo ku bulala obutonotono bwe sijja kubanga mbuusa maaso. Tamale Mirundi musajja muwandiisi wa bitabo, era okuviira ddala eyo mu mwaka ogwa 2005 azenga awandiika obutabo obw'enjawulo, nga nno mu mwaka guno yawandiikiramu akatabo aka Bafunda ne Sserwajja okwota, era kaafulumizibwa mu mwaka ogwa 2009, n'afulumya akatabo ka Who Keeps the President in Power. Awo nno mu mwaka ogwa 2011 yafulumyayo akatabo aka Uganda's Oil Is it a curse or a scramble? N'akuleetera mu 2012 nti What divides the state or religion? Mu 2012 akatabo ako kolwe yakafulumya. Killing a medical doctor to save a cobbler mu mwaka ogwa 2013 yakafulumya, era wano yakuterawo nti At the Crossroad 2017 yakaleeta wano bakuterawo Bobi Wine's Victory or Revolution mu 2017 byonna yabikuwandiikira mu kapapula mu katabo ke yafulumyamu n'obutabo obw'enjawulo obuwera. Mwalimu n'ekana akalina erinnya eritiisa lyesiyinza kubanga nsoma. Nja kusaba producer wange abenga akuterako ka video ako we katandikira eddoboozi lya Tamale Mirundi ng'agenda maaso n'okubuuza President Museveni ebibuuzo, wabula nga tannaba kukateekayo
olunaku Tamale Mirundi ye lwagamba nti lwatayinza kwerabira nalwo kandukuwe lwaliwo mu mwaka ogwali 1979 nga n'agamba lwe yayingiryako ekibuga Kampala agamba olwo lwonna mu byafaayo bye lwe lunaku lwatayinza kwerabira wabula teyaluteekawo nti lunaku bwe luti. Nsaba producer akulekereyo ka video yako nga ebidobozi Tamale Mirundi addamu abo baabuuza President Museveni nze omukoki Ronald Disenvuma weyongere okwekumira ku STV. Your Excellency, there is a strong feeling among Ugandans, especially Users, that you have abandoned the economic shaft. For instance, Ugandan businessmen and women are being displaced from premises owned by millions. They are being charged rent in dollars. They don't get any portion from government. These are women who have been earning money in the markets. The markets have been taken over by the economic shafts, the capitalists, tendering. They don't hear anything from you who in 1986 said that you were the president of the whole. It is this frustration that is forcing some of our youth to these guerrilla activities. So people are wondering what happened to the president of the Republic. Expose them to. First of all, political science. Tamale Mirundi is calling urban traders peasants. These are not peasants.